Maziga mereere ewa Christiano Ronaldo omwana we afudde. Songa tomuyimbi Catharine Kusasira akiguddeko ekivulu kye kisaziddwamu. Tukwanirizaako ku Newspark channel, likinga leka obakawa mu comment section eyateerigwe atanaba kuba nti no subscribinga mukwano kikole kati katugatandikirewo tutandise n'amawulire eggannaku. Maziga mereere ewa Christiano Ronaldo kosa ne mukyala we babadde basuubira balongo wabula mu kuzaala Bambi omulongo omu n'abuuka nga mawulire getufuna ku Newspark channel omulongo abadde omulenzi yabuuse oba yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga kati wetwogerera Cristiano Ronaldo basigaza mwana wa buwala. Cristiano Ronaldo bino abitadde ku mutimbagano ng'alaga nti Bambi omwana waabwe omu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala, mawulire si malungi naddala eri omusambi w'omupiira oyo. Mpawa atalikaaba mu ggwanga lyattu Uganda ekyatuuka ku Bobi Wine kw'ossa n'abayimbi abalala. Catharine Kusasa naye akirozezzaako oluvannyuma lw'okuba nti no poliisi yasazizzaamu ekivulu kye. Ono nno yavuddeyo ku Facebook n'akola live nga mukambwe muzibu era ng'awera n'agamba nti ye omuwagizi wa NRM basazaamu batya ekivulu kye. Tetugenda kubeera nga twogera bingi mukwano tuberenga tumukuwa ensonga zinaberenga azinnyonnyola. Omuyimiriza show ya Catharine Kusasira omuwagizi wa NRM omuwagizi wa President Museveni kitegeeza omunatuka kubalala ba opposition mugenda kubatuga butuzi. DPC noja ku show yange etandise okuza abantu emitima nogigala. IGP Deputy IGP ntuso baka bwange buno ntaba ensonga yange mukikolo bwange obwa Nambiro kubanga DP sagaddewo ekivulu kyange si yafuga eggwanga lino olusinga kise ku muntu omulala okitegedde tuza mitima gy'abantu bwegala ekivulu kya Catherine Kusasa banga gadde ekivulu kya President Museveni kuba ndi muwagizi wa NRM ndi muntu tuza mitima gy'abantu n'abantu baddefunye mu shaba yitirivu babye obutebe bw'abantu. IGP nonya abasirikale bo mukama wange mwanyinaze nonya abasirikale bo bagenda basasula obutebe bw'abantu n'ebitebe bononye ku kifo ky'abantu kuba ensonga ene tusa yatusedde mbakama abo si yakusaagira kunze tebansaagirako tebanzanyirako mbojja okugala ekivu kya Catherine Kusasira. Mu bwangu obw'ekitalo tuba tubawozaamu abantu baffe 12 abantu 12 ddala ogenda baddizote ebitu mutwala okuba tubya abantu oyinza okujja ku ssaawa 3 nnyo gala ekivulu ekibadde kitandise ekiri mu kutambula mwandibadde mujja misana mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso. Eno government waliwo bannannyini baayo ate nga be baffe kati gwe bw'ono obeera otandika ogamba buno ojja kugala ota ekivulu kyaffe. Abantu batandise kubaza mitima gyabwe tubatandise kubaza mitima. Omuntu obeera onaga nti sigenda genda kuwagira Kusasira Catherine kubanga muwagizi wa NRM oba ovumyani ani NRM si Museveni kati gwe n'oyimuka n'ogakacuga n'ogamba k'okigale DPC kamuje batandise okukola bya kampaani nze siri wakuzannyirwako ne banne b'okoze nabo efujjire mukoze nze mbadde wandibadde otira kugamba mujja musasula obutebe bw'abantu ne sente zaabwe bazibaddize. Eno message sabe tuke wafande sale Jonna Raiso bazo ne bakola efujja abasirikale bamu bannange bonna okwagira Museveni musango ayina mukulu kikolanze abandi badde bakikola abantu abalala
olusenga musanze omuntu omulala mugana batabuzi polisi muyiga okweyisa mu bulungi mu bantu kati mukikoledde nze naye ate omuntu omulala. Omubaka wa Nakaseke Honorable Lutamaguzi Semakula Pike yewaddeyo ajjukira nti President w'ekibiina kya DP Norbert Mao yavaayo n'agamba nti waliyo ababaka nga bo kungulu ba green ate nga munda ba red. Mu buufu obwo Lutamaguzi Semakula Pike avuddeyo n'agamba nti temunoonya mubaka mulala yenna gwe baali boogerako yeye bw'ati bw'agambye n'agamba nti ye tatya na kukyogera kungulu wa green ate nga munda wa red. Kyategeeza nti wa DP ate nga mu ngeri y'emu munnange wa National Unity Platform. N'agamba nti waliwo abaagala okutandika okumuvuganya okuba nti no bamugjayo mu Parliament olw'ensonga nti ayina ebibiina bibiri wa DP ate nga wa National Unity Platform. Wano wasinziridde n'alabula nti bonna abateekateeka okuba nti no bamugjayo beesibe bbiri kubanga ye akyaliwo. Omu wa Nuupu yampeereza ebbaluwa, waliwo omusajja omu ow'NRM abadde avuganya bo mu myufu bw'NRM yabawandiikidde ebbaluwa mbunzize njagala Lutamaguzi aludde mu Palamenti tawagira Nuupu ze ku Nuupu. Gwe musajja gwe ow'NRM obadde nga mu NRM zamwe nga ffe tuli mu struggle. Bw'oba oyagala tiketi ya Nuupu yenze Mao gwe yayogerako watermeloni. Nze watermelon Mao be yayogerako. Watermelon Norbert Mao yatugamba yayogerako kungulu ya green munda ya red nnyo. So bobo janze gaba era nze ngendo okugaba ne tickets za Nuupu. Oli proud okuyita watermelon? Yes, I am. Because I told you ndozo obadde ng'okiraba nze ateekweka nze ne zaake ffe twatandika okutambula ne president. Oli watermelon? Okimanya ekyo ndowooza. Oli watermelon? Nze ndi watermelon politically. Kungulu kuno ndabako olwa green naye munda percentage yange ya red era ensonga lwaki olaba mu kitundu kyewaffe Nakaseke His Excellency Kyagulanyize gw'ataasimbako muntu era n'angamba your card is preserved even today. So gwe musajja gwe ow'NRM eyawandiise ebbaluwa ku kitebe kya Nuupu mbusimanyi njagala kujja Nakaseke erimu NRM gy'obadde ng'ovuganyiza ffe tetuli bangu era ensonga lwaki nkugamba nti osobola okufuna kaadi mu bibiina ebirala byonna naye za Nuupu nze nzigaba genda obuuze ku Kyagulanyi ati kyenkugambe nze ndi watermelon politically watermelon. Fe waffe mwekereziya tulina famire zaffe ez'Abayisiraamu nga ajja n'asabisa mwekereziya tokirabangako akola ki omuyisiraamu najja mwekereziya n'ababulira ebikwata Katonda n'omukatuliki n'agenda mu muzikiti n'ababulira ebikwata Katonda. Ekyo obadde okimanyi kubanga ffenna tukimanyi ono amuyita Allah nze muyita Katonda nze muyita so mwe abavubuka ab'NRM naddala abalabye nti NRM ne mujje eno nga mubaza mu politics owokubaza mbokubakuba bukalenda bojje nze nga batiketi za Nuupu mu Greater Luweero bw'oba oyagadde okukimanya ekyo nkikubuulidde. Kati n'ekirala watermelon bamugende mpola. Watermelon mumugendeko mpola. Bw'oba oyagala tiketi jangu ndabe ya Nuupu mu Greater Luweero ekyewuunyisa wa DP adde mu kugaba kati nze gwe tumanyi politics waffe wabadde ajja atambula. Wekumire ku News Spark channel bwetwe tutambudde mukwano gwange naye kankujjukize nti likinga ate era leka obubaka bwawo mu comment section akosa n'okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eri gwe atanaba kubeera nti okikola eya subscribinga edda mukwano eyatwegattako njagala okubuuza mu ngeri enjawulo era n'enkwebaza olw'okuba nti no otwala obudde bwo okulaba amawulire gaffe. Weekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire agakagwawo otegeere ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda.